Abeegwanyiza okukwatira ekibiina ki NUP bendera mu kalulu akabindabinda bakedde ku kitebe ky'ekibiina okuzuula asukkulumye ku bannaabwe. Abamu ku bayize mu kakungunta batubulidde nga balina obwesigwa mu nteekateeka eno. Andi musanyufu nnyo nti ekibiina kyaffe kyatuterawo eno process bweti gye nzikiririzaamu ennyo nga munnakibiina era yagiyitamu ku luli. Bagamba enteekateeka eno yakuyambako okufuna abakulembeze ab'omuzinzi. Abakulembeze be tubadde tuyina nga bakozesa obubbi, abamu batankanya ebintu. Kumpi ebifo ebisinga biriko abantu abasukka mu omu, wabula buli omu asigadde awera nga bwali omutuufu okuweebwa kaadi. Naye nga nkimanyi tiketi ya NUP ensaanidde ngwanidde ku bisaanyizo by'enkola ki byennina. Kyokka n'ababadde bakiikirira ebitundu bino era bakomyewo bagamba nti ku bukugu bwe bwolesezza mu kisanja ekikomekkerezebwa bamativu nti ekibiina kyakuddamu okubesiga. Waliwo ensonga lwaki nti NUP nga NUP si kibiina kya bulijjo. Kati mwantu Mariama Manema nateesa abantu bange abeerubigi naye geno product innovating yeyandeeta. Newankubadde guli gutyo n'abaakeegatta ku kibiina kino bawera ng'obuwanguzi bwe buli ku ludda lwabwe. Mbalazeeko ku bintu ebimu bye mbadde nkolera abantu bange ng'okubaweereza mu kanso, ng'okubayamba mu by'obulamu. Batubulidde nga baludde nga bakolagana n'ekibiina ki National Unity Platform newankubadde nga babadde tebakyegattangako mu butongole. Abakulembeze abasinga be mbadde nkola nabo babadde b'NUP okugeza nga leader of opposition, direct councillor wange n'abalala bonna bansaawo. Bano batubulidde ebimu ku bibuuzo ebibabuuziddwa. Ekisookera ddala contribution gye ngenda okuteeka ku kibiina ate era gye ntadde ku kibiina. Bibadde bizibu mu naye nga ku muntu omugezi obanga obaddeko mu leadership nga bwe mbaddeko LC3 ng'osobiddamu. Akakungunta kano katandise n'abali ku mutendera gw'obakansala mu Nakawa West, Kawempe South, Kosani Lubaga North era akakiiko k'ebyokulonda mu NUP ka Electoral Management Committee katubulidde olunaku olusoose bwe lubadde. Batukola ku ba road councillors ne bakansalazi baffe ab'amagombolola. So omulimu gutambula bulungi, so far so good. Olw'obungi bw'abwegwanyiza ebifo bino bawaliriziddwa okwongera ku muwendo gw'abantu abasunsula. Era tulishoge naye tugezaako okuteekateeka programu yaffe okulaba nti buli candidate gwe twasalawo olunaku olwaliro tumukolako. Tuba tulina vetting teams 3 naye olw'obungi bw'abantu baffe twongeddeko ey'okuna. Okusinziira akakiiko k'ebyokulonda enteekateeka eno yawonera 40 ku 100 ng'obulala bugenda kuggyibwa mu bitundu abantu gye bawangaalira.